Gubadde mukolo gwa kuba torch mu byafaayo bya Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda ng'emmotoka ekika kya vintage Rolls Royce eyali emmotoka entongole ya Ssekabaka Edward Muteesa II gye yatambulirangamu nga President wa Uganda eyasooka ng'ekwasibwa Obwakabaka bwa Buganda enkya ya leero ku kkaddizo lya Uganda ekkulu. Mu kukwasa Omulangira David Kintu Wassajja emmotoka eno, Minisita omubeezi w'ebyobulamuzi Godfrey Kiwanda ategeeza nti kuno kubadde kudda mu kusaba okwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kwe yakola eri Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni okuddiza Obwakabaka bwa Buganda emmotoka eno olw'akakwate n'ebijjukizo bye bagirinako ng'omuntu aboolya olulangira kw'ossa n'Obuganda okutwalira awamu. Pulezidenti n'ajja mu cabinet n'atutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka emmotoka eno agisabye ebeere mu lubiri obeere mu mikono gy'Obwakabaka. Pulezidenti bwe yatuleetera ekiteeso ekyo mu cabinet ne tukikiriziganyako ntugamba weewaawo emmotoka eno tugizeeyo tugidonating tugiwe Obwakabaka. So cabinet teyakirabyemu gundi yonna naye nga twali tulina okuyita mu bukwakkulizo bungi nga bumanyi ebintu bya gavumenti tutadde ebbanga genda mu tulina amateeka ag'enjawulo kati wetwogerera tugenza okutuuka ku kino nga tumaze okuyita mu kyonna ekyetaagisa okuwaayo emmotoka eno Obwakabaka. Minisita Kiwanda asabye Obuganda okuteeka emmotoka eno mu kifo abantu bonna basobola okugikubako eriiso ng'emmotoka y'omukulembeze wa Uganda eyasooka. Kyetusaba nti emmotoka eno bwe kiba nga kisoboka ebeere nga weegenda okubeera abantu basobola okugiraba ne bajja ne bagirambula ne bafuna ne history yaayo. Tugenda kuwandiikayokko wa history egikwatako kubanga wadde mugiraba efaanana bweti naye emaze ebbanga ddene bagitukwasa hano mu Uganda Museum si bbanga ddene yamala ebbanga ddene ng'eri bweru. Omulangira David Kintu Wassajja akwasiddwa emmotoka eno ku lw'Obwakabaka bwa Buganda atenderezza okwolesebwa kwa Kabaka n'obukulembeze bwe obw'okusalawo okuyita mu kuteesa okugonjoola ensonga okusinga okusika omuguwa. Bannalukalala abaali bagamba nti emmotoka yaffe tugende mu mateeka tugirwanye okomewo naye kwali kwolesebwa na kulaba wala okwa Katikkiro ne Ssaabasajja bagamba nti emmotoka eno tusobola ogifuna naye nga tuyita mu kuteesa. Kale ssebo tweyanza omutima ogwo ogw'okuteesa ne tuba nti ate emmotoka etuddidde nga twabaddeewo nnyo kusika muguwa. Tulina bingi ebikyaliyo bye tukyabanja naye leero lunaku si lwa kukaayana kuyomba, lunaku lwa ssanyu olwa kino ekitukoleddwa biri nabyo birifuna ekiseera ekyabyo. Emmotoka eno eteereddwa ku mmotoka etambuza endala neeyolekera Bulange Emmengo gye yaniriziddwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Ono asemye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutuukiriza okusaba kwa Ssaabasajja kw'ossa n'okumusaba okuddiza Buganda ebirala by'ebanja ebikyasigadde mu gavumenti. Pulezidenti Museveni mwebaza ne kabineti ye olw'ekiteeso ekyo. Twali tumanyi emmotoka eza Rolls Royce 4 mu budde Obwakabaka we bwajjirwawo bwe baabugirawo. Waawo Rolls Royce eno Ssekabaka Muteesa gye yatambulirangamu nga Pulezidenti wa Uganda. Waaliwo Rolls Royce endala Ssekabaka Muteesa gye yatambulirangamu nga Kabaka wa Buganda. Waaliwo ne Rolls Royce endala 2 ezaali eza Ssekabaka ye ng'omuntu. Ssekabaka Edward Muteesa II Kabaka wa Buganda owa 35 kitaawe wa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II era Pulezidenti wa Uganda eyasooka. Emmotoka eno y'emu ku bintu ebyanyagibwa mu lutalo olwa 1966 Obote bwe yalumba olubiri n'aweera obukulembeze obw'ennono ekyaleetera Ssekabaka Muteesa II okuwaŋŋanguka. Stephen Mayombwe Mugano na Record TV wano mu Kampala.